We are back again. Mado Omu-husband n'omu-wife kano kali bulala bannange omukyala complaininga naye nga wasuze otya wasibye otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Omu-wife leero acomplaininze ng'agamba Mado njagaluddemu obeere ng'okolanga biri bye wakolanga ng'okyankwana naye okuva lwamala okuproposinga wennombowa oli too serious. Nze ndi muntu alifane, njagala nnyo n'omuntu alifane, njagala biri ebintu bye wakolanga nga tonaba kumproposinga ng'onsesa ne bejjukanyamu awo bwe baatandika Mado aggyeyo ekkooti y'akawemba agyambadde kwegamba ogenda kubeera nga obirabirako sobola kunnyonnyola bimalayo byonna naye ng'ate bisesa. Mado agamba omu-wife agamba Mado ali too serious, takyamusesa nnyo nga luli, takyali fane nnyo nga luli, ayagala fane Mado owa luli. Weerabireko baddegawo obuddu nga bukufumita bwe buti munda oba tewatemye lusenke gano amazzi nagaleese wano nina kyengaleeteddemu galimu ak'ennyanja oba lusanzi sikuluma abantu bamufumisa bano olina kibudde kubyogedde kuba badde tebumufumita naye kati bwobyogedde ne bujja ne bumufumita njogedde biki simanyi badde noyanga manyi omutima gwe gutandisa ate omutima guli saidi eno teri mutima teguli omukyala wa Mado omulungi ate nekiriwo kimanyi ekiriwo kyogere ntya omukwano guleeta nebiki ekyo kiki ekikuluma yagala kunkwatako mbu munna muwaaneko akyusizza ekifo bannaye you comment section wama njagala kunkwatako ati nyweza nyiga atonyiga tonyiga nakukiddemu sitokisi nali manyi wantuki bannaye obalumya naye nange ontwalira mutondeka bulungi kumanyi nti ate nze ompisa bubi naku zino nasoberwa wasoberwa what is up what do you wanna what do you wanna ayiwanayo you wanna obwedda akantu ako buli gwenkabuuza akafeeringa what do you wanna what naye omwami wange akazeemu ayiwanayo ayiwanayo njagala mbeera omubwenti nga bwe neenondeza nange leero otudde mu sofa seeti nze nengaala bya sofa seeti ntudde wano just wansi ku buliri emabbali anti kati ntudde wano eno ku buliri bwange wano we wali tv yange kati wano ngenda mu fridge yange nange omukyala
sisobola kutambula wano mu nyumba nomba nakazukuka bweti ndomera ku fridge yange gye ennyumba yange sigamba nti nfunda just waliwo akayimba akambadde ku mutwe nali manyi one touch naye wankubirawo zino zipwapwa wano nja kuba wano sina wano wendude yonna nsobola okwayo kati gira mpola luli mbadde ku buliri Manga, I like your beard. Dala weriao. Dala weriao. Kati nze mwebana ku mwami wange kibi. Enda kupuliza ne buno. Kuzanekana. Obusikwagala. Ate kulaji. Kulaji omukyala wa Mado. Kaseera tunaaba tubuuza mu sitaaki kiveemu ekinyeebwa. Sikategedde awo. Nti oba oli ebinyeebwa. Sigenda kulya ku binyeebwa, ngenda just bukuza. Wetakula mukutu n'owulira nga Mado ali wano. Nzono. Takula. Naye ne omanyi omulungi wa Mado Wangi omwami. manyi ennaku zino lwembeera nga ndikwogera naawe obulawo bwange bukyukirawo Okimanyi nti nkaze nnyashi. tebakawulidde Bannange olabye mulimu ebifatalayiza. naye naawe olabika olimu ebifatalayiza naawe Bannange okumera akabina akangu ako. omanyi lwaki nange sibitegeera waka waffe yonna famire nowokitambula temuli alina buno buntu buneeno Nali ndi one touch naye wankubirawo zino zipwapwa. omanyi nti ene waffe tewali abwerina naye laba ababo bono kyokka bungi okuva ntandika okwagala nali sibwina mu wiiki emu nga bujjiddewo wankola biki Tamukole tulabe. wasiikako ki otangamba Mulabika wali ebifatalayiza byange nga sibikuba. ate era byange omulungi era byange balina okulyako buli wenyagalidde Kati otandika ddi okubusalamu. anti kati ewakati eri abo olina wadde n'omunzaafunye era banneko taata mye jajja mye teri nze agenda obuvaako omukiki kuba kati bwe mba mbufunye nga maze okwagala n'abaana bagenda kubufuna kitegeeza baba bagenda ku eyo famire ebampya bonna bagenda kuba bawina bajja kugamba byatandikira ku Mado jajja waabwe Mado Jangola bwe bakwata omukyala. ani gweyitalabi ani gweyitalabi Jehani. Sumaya, thank you. naye mukyala Mado Anje. osobola okubeerawo naawe ne weetegeera engeri gy'ofaanana Ntegeera nti. Nfaanana nti.
manyi olina nsobola okunyonyola ne kati sasobola nakunyonyolawo obufaananyi. Yinza okuba oli nabeerangawo ne nkugamba nti omukyala wange you are beautiful, oli mulungi naye kati obulungi obwali busembayo bwe nali nkuteyako ndaba tokyaliwo ate wayitawo kati nkyogere nti ekyo. Omukyala wa Mado anje omwami kati ekyo oba kuyinza kyogera otya nga oli ku bulungi bw'oliko nagamba oli mulungi nnyo, oli ku bulungi obusembayo eri gwasinga, oli mulungi nnyo naye kati ate wayitawo kubuliwa weyongerayo bweyongezi, kati ekyo nkyogere ntya? Nyambaako bwekyo. too much hot. Nije mbikole wena otunuza birala ebyempita ndije netiwa otunuza birala ebyempita ndije njagala kulabako ng'otubadde akakonji. akomadde okyambala oba buli omwaka ogwaggwanga kutandika muyambale mu kkooti. Omwami wange alina kooti nnyingi mu kala emu. Anyange beera awo nenzijukira the first moments. Omukyala omulungi sirina kooti emu kitegeera omukyala nnyingi lwekuba ziri mu kala emu kitegeera naye kati tokyali toto kati oli serious is I want to find things. kati ndi serious nnyo. Nawe oli serious nnyo. Tuli kati buyo omukyala Mado kati essaawa zino ogambye nyambale ekooti ogiyita bulungi nti ekooti ekiraga nti oli serious naye oli singa ogamba ekisado kiriwa. kati fena tuli serious nnyo. Tuli ng'ogamba ekisado kiriwa. Omala okupropose nga n'ofuukira ddala serious. Kati ffenna nawe wamala okukkiriza kusiikeko kali kirabika nkakuddize mwami nange nkakuddize tuddeyo mwene embeera. Omusajja kuba yamala okufuna ng'abeera serious. Mama Julia nawe teka naawe leka kuzanyiikiriza. Bannange akaleka naawe. anti kati olaba ekiriwo Naawe omusaalo naawe tugira naawe. anti olaba ekiriwo kati omusalongo ogamba nti kati ali serious anti kati luli omusalongo wabanga yali azungazunga ng'amakiza azunga kati salongo ali contented yafuna ekimyola yategeerawe. Nanti kisinziira omukyala wamufuna otya era oba wamufuna ng'oli fane you have to be funny when you are serious. Naye nawe oli serious nnyo. Naye kati omukyala wange essaawa zino ojja n'obeera wano obooti naye nga buli obeeraawo okwasobola kukola bwe wali okolanga wanziremu okwane buto.
nzire mukwane buto era kankujjeko oddemu osindike request ddamu osindike request oze ng'oli mupya andi mukadde panash bakwana batya bakwana batya panalye kamala okwetereza musoke mundemu katono mala okwetereza nga bwe namusanga nga tukyagenda mu maaso awo nno olabira bannange nti okukwana si kwangu. Mado agezezaako okwetereza aggyeyo ekkooti ya kawemba yeebuuzizza atandika atya mutandike ntya nziremu ebyaluli oba mukwane bupya ng'omuntu omulala yenna mu nkwana empya endala byonna ogenda kubeera nga obiraba. Naye nze nga nkubuulira bano abaana banyuma, bano abaana bakola ebintu byabwe tebeekaka kwegamba buli kimu kitambulira ku peesi gye bakyagala kitambulireko. Naye nga katulinde omu-husband ng'ate ayambadde ekkooti ya kawemba ate ng'agenda okudda mu kwana buto omu-wife. Twerabyeko. kati nzizeyo buto bwekiwedde ali kati nina ensonyi soke nfune kajirita obulevu nsoke mbujjeko oba nali sibwina obulevu okay no ensemberera bulungi temuli filter oba muli mu kafilta k'abato muli mu kafilta k'abato nako none kafilta munjukize kukali kafilta ki tekamu kafilta ki kapuraga kati katugende Good evening too. Oli bulungi? Ndi bulungi pozi gwe oli oti? Manyi badde manyi toli na Uganda. Are you serious?
Omanyi tofaanana bannayuganda abadde manyi munnayuganda kyofola bamugambe nti gyebaleko mbadde manyi togenda kiddamu. Olinayo munnayuganda oweno waffe ovaawo Uganda. Bannaayi ova Uganda nawe bakuzaira Uganda Otandika ekkooti y'akaweebwa. nawe bakuzaira Uganda Siwane ku kkooti y'akaweebwa. Sooka okyukemu tulabe. omukyala amuzaabuza mukyala sikumanyi Lwaki nze mpaana kkooti y'akaweema ate omuntu oba tomanyi tomukomplimentingako. ate wampaanako otyo asooka okuwaana Ate tuddamu biri ebikadde. Oyagala tuddemu biri ebikadde. wali webuzaabuza njagala kukwana buto Mbu wali onkwana nga neebuzaabuza. kati leka nkuba kale muba tewebuzaabuza kati webuzeebuze leka nkukwata kati sooka oveeko onyonoonye njagala mukuba manda abuzaabuza mmanyi nnyo omuntu tamanyi kati tugende ate kati alazeebwa kati kanuleete buto Hey, beautiful. Hello. How are you doing? Uncle, how are you? What's your routine? Mulungi mpaze kwa serious. Naye koli kirungi Onkakasa. manyi mbadde wano nga buli kimu kintamye mbadde nyina nakufaako naye wamukama nyambi ate nakundeetera wanene. Are you serious? Manyi n'otulo tugenze nyinza n'obutaddamu kulya nga njagala kwogera naawe kwogezi mpaka obeera wa Ndi Uganda. olimba mama wo Munnayuganda Bonna. ne dadi Munnayuganda alabika olimba wali kyengenda kukola tewali kyengenda kukola kibi biŋŋamba ekituufu olabika olimba toyinza gamba nti oli Munnayuganda ng'ofaanana bwotyo manyi mu Uganda sisanka omuntu akwefaananiza wadde akufaanana nga Munnayuganda Okakasa. simusagangako era kemusanze simanyi oba nnakwetama olina ku mikwano Mingi nnyo. naye nga gibeerawo ne kinyumya naawe ne kisanyuka naawe Nga lwaki yodde? nze nalwawo kusanga nange nga taabo kwabo nga beesimbi omanyi nti nze nekuba kusembererawo kwati kiyinza okumala obulamu bwange bwonna sikulimba nekuba kusanga we bati kiyinza okumala obulamu bwange bwonna olaba gye sinkulabyeko wano katono naye kalina wanzibira nsobola okulaba mu birowoozo byange. Hello. 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 Onansonyiwa naye obulungi bwo bwe bubadde bunkozesa kye mbadde nkola bubadde bunzibya amaaso nga nkulabira munda
Ani kiringa gamba nti omuntu abeera unaagamba nti newemba ninako ekikyamu amaaso gange njagala gasembeyo kulaba gweweka kati nze just nkulabyeko bulabi ne giggala era kwe kuyita nga sikuwulira naye nga gabadde giggadde ansonga obulungi bwo badde manyi ogenda bufaako ate nga saagala oveeyo kati maaso gange gasigadde geegadde nga gagala semba kulaba gweweka baamu naye nga sampulidde obukuba otegeeza ki mukwano Cut. Cut. ate batya njawo Kubanga, if I remember good, I will not mark you mark yourself. I'm not going to mark myself lwansonga ndi mukukwana bukwana sikukwana siva mabega kati ngera mu maaso ate ndi mukukwana Kati omukwana biri ebikadde oba oli ku kipya? kwana ebipya gambe tudde mukwekwana Omwami wange gwe nagamba ennyindo ngeegeze wabadde kyenyindo nkasiyo. anti kyokolaba era naawe obadde tonyiga lwansonga bipya Nange obwe dadi wanamba omwana wange nze nakugambye I want my already married. anti nekugamba nziremu nkukwana nokkiriza mukwana Nekugamba the already one is not this new regime ones. anti the old one tasobola tambula nga naawe totambudde I want that funny Mado. Funny Mado. You used to make me laugh out loud. Kika. Kwekamba. kati no esaawa zino ndi mukugamba nti tuddayo mu bikadde naye ate olowooza sirogingiddeyo mubiriwo Era kati mbadde nkusuubira okuzannyanga oludi Mado wange oli omukadde. Ogenda osaleko buno bumonsta akibona. ozesa mubikadinondekawo ozesa mubikadinondekawo ne mu famire nembawo ngaekyoko naye kali kamado kaali katobya ddala Wallahi nzirayo mu bidi enkadde nenseka. ali kato wajoyininga wallahi ng'olabika buto ng'olabye ddala obuto nagamba kiriwo ngoba nongamba bayi nengamba nedda nyabo tolina gyolaga naye nga sitera kuba abantu until the fact that nali nkumanyi nga ndabalaba vidiyo so nti wali odduka wali ogamba wagamba ngubuuzizaako nakugamba gwe omulungi obumuzaga otya akatono nga nze ndi wano nogezaako okungoba naye nga sirina kyendaga kugamba tongoba saakugoba naawe siga wankuba nzijjako bujja wansiibulanga nga ngaana anti kyoba ogamba naye sikugoba tera obongobire omugenyi nakyalebula omugamba bayi kiba kimumala okugamba nti itawo givuge. Okay, remember when you did what, when you joined my life like this, I remember it's me who sent you the invite, not so. Ati ngarachi kugobanga aza since invite. Ati wajja nombuuza nti amaaso galibwa.
wangamba amaaso galiwa nekugamba wano tegabeerawo wano mbeera mulala nnyo siba na maaso. Olunaku lwensinga okujjukira mu lunaku lwewajja naye sokubulire ennyindo waliwo gibadde ki yali azimbye eddala lwaki esiwali osaaka ennyindo. It was funny, it was really funny. No second ng'okwata ku nnyindo ki kati naawo the second time ndoza natandikira okuyita omwami ate nyiga like not omwami. It's you who started saying omwami naye nze nali nkuyita omwami kati nyiga ebadde ki kati nziremu nkyogere katutuddemu ako gapaala tuddemu kapaala omukyala nti nagudde mbabbi tugaddemu obakakyajjukira tugaddemu kati kankuggyeko okomewo tongityako ate kale va mu kamera omale okomewo vaawo nosebo Gwana gwe komewo ate omwami ennyindo yabadde ki ennyindo ate yabadde ki soko gyetulabe soko gyetulabe naye kyokka okimanya zebutu jakunondabe ennyindo ogenda tonsekerera ate nga lwaki nseka ennyindo yabadde ki weewoonye kiki olabitegeera egenda kuwona egenda kutereera yabadde ki olaba nabadde nkomawo ki anti mpuliriza ate nkomawo nensanga abayaayawo abadde omu babadde basatu omu yaze naŋŋamba gwe ssebo olaga wale mugamba agenda waka aŋŋamba akweba ebintu by'olina nayo nabadde ne sente mungawo nesimu yangaawo aŋŋamba ku ssimu yo ne sente ezo z'olina mu ngalo n'obulamu oyagalawo ki nemugamba ekintu kimu twala obulamu ondekera ebintu byange kyawo bwenabadde nakwogera ekyo nanyiga epeesa alimuawo alikubyewaaba simanyi naye naliwolidde wano mu kitundu by'omuto muneeno yanguya epeesa alimu nagenza okutunulawo nti nga ndabe kubona enkukuma awo nalabideka kwe nakukumidde sazze mabega naye nga yakubye omwana wange nayenga kuba bulungi yankubye epeesa ati oba yankubyewe watuufu naye nga mpulira muno munnasayiriza muno ati gwe ennyindo yamwembi ennyindo yazimbye kati kyoba okola fumba amazzi agabuguma wenyigeko kyolina penyikira nayenga kuba bulungi kasita nkulabyeko ajja kuba bulungi nantiseka muno
nsekeramu n'obujja kuba bulungi. Utasesa enuma. Ekuluma. Njagala okuseka naye buli wenseka mpulira ennuma omuneeno. Nnuma. Awe tonzesa. Omulungi. Tegenda kuwona ejja. Tegenda kuwona. Mashallah. Ngati gwe waddagala ebintu byange mbiweeyo kati senga nkulagira ku ky'omulungi. Senga nkulagira ku ky'omulungi wa Mado kati senga sikulaba senga ndeetotira naye kati ndi wano ennuma naye kati ndina omulungi egenda kuwona bulungi. Ekyono kirungi. Mulungi. Panji omwana. Sabira mbeere nga ndi bulungi. Bali kunsekerera naye kasita bagambe nti si bwetyo webeera. Onagambye ng'oyambadde ekkooti y'akawemba ya kkojjaawo. Mugambe ekkooti si yakawemba yange. Si yakawemba. Ekkooti yange si yakawemba. Yani kawemba yani omukyala. Wanamushina. Nango wa train otinko. Omulungi. Sabirako. Ojja kuba bulungi. Ojja kuba bulungi. Kati kakusoboka ebonda oba naabeera bulungi. Nkuwa kaki? Mpego. Fewa obudde obutetola nje tunatuuka kwewa butizi. Anti kati nze nayiseewo dda nyinkiddeyo mpaka mu buli bune. Ebiseera ebyo lwaki tetunatandika bwerekereza. Nayiseeyo dda nyinkidde mu bino. Osaze busazi? Nsaze busazi. Gira. Njire? Egeraawo. Ate nnyindo tezimbira ebyedda. Sembera ndabe. Sembera nangi. Kati nzizeeyo tulaba nzizeeyo omubiri ebiseera kati nze nabwetu bwefaanana. Sooka okyukemu tulabe. Wamma yegwe. Eyo. Akuba live ezo nali nzikubeera wali mu nsonda nga mbeera bwendi. Kati kansibeeko mu biseera ebikadde katono. Mbadde nsaba. Ofune obweyimirira nga weeyiraga amata g'oli kunywa ogeeyire wansi nga nsobola ogalembekangani. Agala kunsuza njala. Omwana abadde ki? Ebikunywa omala nga bizanyira mu bakyo. Erebo tetunnatuukawo. Butofaayo ngenda kutubira. Ngenda kumata ewaka. Nga tukunyira bwenyinzi. Ngenda kubisaamu emirundi ebiri ngenda kulaga abalongo n'agataata waabwe. Kati agataata waabwe ng'osobola yimirira mu kifo kimu n'ogeera nga kuyita ku mubiri gonna gati ne geerambika wansi nga nze kumpane nga taata waabwe bo n'oba wagaabwe sente weeziri. Seeraliikirira sente bweri.
teweraliikirira sente weeri yasinza agange genayagala ngaokuna gajasokayita ku mubiri gwe gwonna ng'ogayira ku mutwe we ngati nekakulukuta nekakuyitamu wansi nga tingalembekera nga nywera akugenjagala okunywa abaana bawagambwe teweraliikirira ogalembekera wansi sente weeri banange shira thank you so much habibi Jehan nailinyeyo I would like to pronounce that name. Please type a name that I can call you. Jeha Hanan Sabakuka thank you so much. Okonziniramu buzina ubagenda okunjigiriza aliwo byesimanyi ngaogenda kunjigiriza nkyangolerayo vidiyo ngonziniramu enkya tewetaaga kola ekyo njikole kati oba ne kati waneeno si waneeno kozi nga tugenda mu basement awo ngenda zina nkusinire ddala mpozi wagambye nti ekitundu ky'amazzi bwengattamu nenjiwamu nakukola bitya nti bwenjiwamu amata nenkola ki osobola okugamba nenganywa nti omulungi njagala oddemu ombeeku nyweko wano ng'oli eno Era sí. Katika kwelika anila wangu webika ndiye weju like Jehanak omulungi Mado, what do you want? What do you want? I wanna basement you. We go. Yeah. We go. Hey. Okay, Jehan, thank you so much. Okay. Nkujeko. Kwaso kengo bayo mukulu. Wendo nchali mbuto.
nga tukyagenda mu maaso osobola okukozesa comment section n'otuteerawo butya bw'olabye vidiyo butya bwekunyumira butya ogisanze otya vidiyo ofunyemu ekyokuyiga oba nedda ekusanyusiza oba osobola okukozesa comment section n'oteekawo kyonna kyoyagala okubeera nga oyisaawo ate neyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Katubeera ate nga tweyongerayo husband akomyewo. Omukyala wa Mado wangi omwami yagala okampeeko Mado sobola kakusaba nga ndi muto. okalabi Ate this time round mbaleeteddeko ne paati y'abafaani abanyumyako ne Mado abayogera abawa reviews zaabwe levu nga bwebadde n'ebirala bingi nnyo ogenda kubeera ng'obyerabirako Mado butya bwanyumya ne bafaani be naye nga ye muntu wa bigambo bitono bambi naddala n'abantu abalala era ebigambo okusinga ali nabyo nga anyumya n'omu-wife. Byonna bikuleetedde ogenda kubeera ng'ate weewulirirako. Kasubire nti muri bulungi. Yeah, good. Mado akato kuyita akato nja kuyita munkusikeyo tuuze wano kugamba akato kekaliwa ekera okugamba nti Mado akato alukapulu okalaba kakulu naye mwasi y'omutyaba mikwano kasubire nti muri bulungi mbagala nnyo. Omu-husband wa Mesida Mama. Oyo. Omu-what? Oyo. Osibe otya papa? Sibe bulungi nekyo nga sibe bulungi musibe omutyeba nyabo. Naffe tuli bulungi. papa wasiibutya Sibe bulungi. Lama wakukwatirako akusse. Lama. Lwaki? Leero agenda kufukumuka ebigambo miliyoni. Onsanyudde olwaleero n'oyitawo buyisi kubanga bannaye enseko z'ensese mbadde nalondo ziseka buli lunaku nseka naye ate olwaleero kisusse. Ate lwatya? Kikulimba. Ennyindo ewonye. papa kibaliko Ennyindo ewonye. Awo kirungi. Naye nga bambi mwebale tusanyusa mwebale kutumalako stress z'abadinka. Fifi. mbotya Mado stress z'abadinka Ambotya Fifi. gamba tambotya Ababulungi sigamba kansubire nti ulambulikirya. bambulungi netwakeekomyo Netwaka yange kisobola kula. Olabika papa omwerabidde. Oyo ye agyekwatira ye yennyini n'amala n'agita. naye nga lwaki oba ofreezinga Netwaka ebyo ebireta nange simanyi munaye. olimba Kyabigende waffe embeera wala. Tiraba yaye. Lwaki kyabigende embeera wala. Lwaki tefulizinga nga kuliko afande azigido? Lwaki efulizinga kuliko bakazi? Naye nga bambi tubaagala nnyo nze ndowooza kampete n'abalala baki bakubuzeeko lava. Kale bambi. Ye. Noonyina omulyango naye ngulaba. Amukuwe. Ndagirira nzigalewo. Akugalire. Kale. Thank you. mbwazikira alisomo Steve Fifi. ogamba otya papa wasiibye otya wamma Nizo gamba nti ng'obuze ne bakubalika nakusanga wa. Nizo gamba nti ng'obuze ne bamuta nakusanga wa. owa nga gyendi Gy'oli. nja kunoonyako Kyogeredde wano.
ate mukuwabula owedde abaana tuwulira abantu ba wano tebamanyi Luganda. Tamanyi nti omuntu aba ne famire bamanyi omuntu aba n'omukazi tebamanyi nti omuntu aba n'omukazi nga bamanya nti omuntu abeera n'owoluganda bagambwe ne anti bagambwemu batwalira obugambwe bwabwe balina okwagala bekika alawalira omukazi kujjamu kubutula awo nange envaayo neŋŋenda ne munfubutula nange neŋŋenda nokola ekika ekikyo Mado ndo ziri kusonyiwa wogoba omukyala nange ŋŋenda naye nange mungoba netukola famire yaffe tuzaala naye era mukyala tiwalugaya kumugoberera ogenda nazigido azigido gweregadi yogenda gyagenda abo babeerawo omwaifu bamuli bubi obaani ayasobatwala mwaifu waliwo komenti nze mbwe omwaifu bamuli bubi oyo alimba lero kyekiriwo tewali oli besti kale olabe azze naye ngaayagala kujoyininga naye ngaali mubireekaana mukama amuweesa abo batijjebo abo tebapromota baabo ati yandigendezaamu ate Mado muyimbi nze nyimba alina omukwano ayagala asobe kangeneko mu studio munimbire omukyala akayimba ajja kutya studio gimanyi gyolina okugendamu gyokola tuni akayimba njagala kagiriza mu studio mpozi kange namba mute mujjeko bujja sebo gwayagala omukazi omu wabaki emyaka olina okuba n'abakazi nga 3-4 mwagala kutula mwannyinaze owulira sagala osiruwale bakazi bano bamanyi ogina emyaka kitaali oba olina okuba nga weetala naye ubeera ku mukazi omu naffe tuwe ku space sebo musajja mukulu ate kali space nagiba bandi ku bangi nina kubeera kuomu ne space ku balala nate mulala naffe tuweekwe ku muwaifu sebo ffe tukola ebyekitiro byo abantu batambula gwe nobeera ku mukazi nobeera kuze nkoye ebintu ebikoyi obeera mukazi ngamakuwa abakazi kati ono omukazi gwendiko sister woba oli mu kusoma oba oli ogenze kusoma obeera n'abakazi babiri olwo omukazi baba bamukwana buli ssaawa bamubeerako buli ssaawa ati kati ani amubeerako nze nkubuulira wesonyiwa omukazi beera ne emergency yo obange gungobako naye emergency sebo owulira oyo omukazi siwo wekka kati gwobijjawa abijjawa abakazi babo bakuyayanira baabo bona bagala kula owulira sebo Mado yogera njogere ki watolodde nnyo atukira ku nsonga muli mu buzannyo oba omukazi omwagala byaddala ate bwebikwatirako wa kati teno bambuuze bwebikwatirako wa mwana wa mama mwana omwana tubuzizzaako emirembe ono Mado emirembe girina obbaggwa bannaaye tewatimune kyakukola mbeera banamirembe obukulono bwali sinamutegeera ate namututu siriyasi siriyasi osaaga mboyo ate nkubuulira byamagezi ano tabyatudde
omukazi muweeka abalala bamwagaleko tebamutonderwa gwe naye gulisana wesiba ku mukazi newesiba ku mukazi obadde omwagala Deno nze simwagala muwadivite akikusabye oyogera naawe yogera oba oyogera obadde oteesa oti omukazi oyina empeta ndaga empeta nedda sebo Mado mugambe kalabe akanaako kalabe lama naba nga ayomba buli ssaawa ayomba omukazi omulembeddeko mulekere lama mulekera wansi ate wa lama ayina omukyala we olina emyaka emeka mingi olira asirowadde ekyo essaawa zino ndiwadde kati oli muri vision osoma bitabo kati osomawo live ogenda kudduza kusomero tonjijulizaako olira oli muganda wange tonjijuliza olibebuddu ffe tuli ba anirule tuli eno tunoonya tuzimba kibiina wesibye ku live oyogera ku politics ya wagunda FUP kidduse tuli anirule tunoonya cabinet kali ku live tekalina kikatumizaako sankubuuze Deno obadde oyagala mu FUP akulengani minisita wagundi minisita wa love bano bantu ba wansi maje ga wansi bano kati haidi ogiraba naawe maje ga wansi gano kikyo kyondaga yogoyega ku billboard ono papa siru kati odaga yagala yono ayina kigenda kulumanga mutaddeyo ogenda muteeka wa mutoyi si muwongo oli ku live kubuulira obeerawa nze ndiwe na suuti ssebo ogenda kusindikizo kiteeka ewamu obuuli kwa billboard sente yeyogera ojja kunyiza kiteeke wobeera billboard na suuti afe owaayo oyagala kwata ku sente z'amama ez'amanda bw'otimba mukazi bajja kukuba emigwi ontaasa nga bankuba benkubuuli omanyi n'empaka naye tuzaawo okwata kibokisi n'okitwala eri kasengya gwe Mado omukazi omwagala ani oyo kalabe kalazeebwa kaddusi owaayi ali kabuuze Deno tutwala abakozi live nyingi bakazi bamwe mubateeka waffe nga tetwala abakazi bammwe nze mbeera kasapooti tulaba kati wakasabuni owa advise wali mulavu Mada nzijidde ddala naye alabika kali mu katemba nga musonyiwa oli otya anti fifa oli otya mukwano yali mukatemba oyo neno oli mukatemba naye bweba si katemba tuviire ku mukyala tugenda kukuba emiggo tuviire ku mukyala kati olaba Mado naye akwagala bojja sifa kuzabuzabuza naye wesibye ku mukazi omu ezokoti tuviire ku mukyala gendo noonya kati nawe otandise ebyarama tugenda bakuba emiggo saagala mukazi kina gyomwagaza omwadde kumageza omukazi bwebuzaabuza mwina kapu Deno ande wanje ayogere mu kinene tumulabe tukulaba omukazi oyo mulaba ono omukazi wuwo ng'oli naye okulayiwa wavako siwuwo nza ŋŋamba kati deno gwe oyagala tutawulira maka tokkirizibwa tukangakanga totutiisatiisa wano njagala ekiro kimuwizibwa mukazi oyo naye abakazi abalala ewaffe tebanoba oyo mukyala tanoba kati gwe nebwokola otya tona kyosobola kukola wangi andi kambuuze kati wakasabbuuni owokyalagibaiza omuntu alina omukazi kati nsobedde gwebaba sabbuuni gwe lwama ani omulala ali awo mulina kampuni yammwe eri awo ngenda kujja ne incredible wuyazze tugenda kujja nga bwotulaba wange tugenda kukukolako gwe Deno galo ge mateeka agakwasaganya omu-wife n'omu-husband
tasobya amwazi bandi tasobya tebagambwako mu mukwano gwabwe tebawabulwa nga fe babodegaadi tulazeewa otulaba nga bwe tuli wano tosobola tuyitako oli musajja munne okuyingirira Mado oba oyingiridde eddembe ly'ab'omukwano gonna abali mu nsi Mado sebo wasindikidde abantu bo bannumbe sebo soko tya ekikopo onywe ku kyayi agenda okuba ku Mado nga takyatambula ate abaana amutuukako atyo ngenda kuwa ebokisi ya sabbuuni otwesonyiwe laba onagamba ngu malibu tebamanyi n'akazigo Mado olina akazigo gwe olina akazigo gwe olina akazigo eno simayiro ya Mado yokka emala teyeetaagamu kazigo oyo omwana ye yakolebwa Mado dda mu kineno simayiringe tulabe oba ekifaananyi kazigo oba yali accident deno wano olumbya y'amagye tojja gisobora eno y'amagye kalabe kalinawo katudde mbukuba kalina amagye gakakasiru womutuukirako oba tokyasobola mukonoko kumukwatako deno ogenda kutuukira ku Mado n'omu-wife oba tokyasobola situla mukono gwo kumukwatako tasobya tagambwako mu mukwano gwawabulwa ate tawabulwa tanenyezebwa ekifaananyi kawunze kalooza kamaze kyokka kalooza kamala ogeza incredible wuuyo awo wansi yagenda okusookako abaana bagambano malimu bane mubanyonya kituufu ako kalibu ako kazigo omusajja muveeko siddibu bannaye kasooka wangu tomupiira gwaffe gwawedde 2 ani onayogera ekyolikosi kya bulijjo ali ayogera ku baana baffe yo Nancy incredible Robert deno weewumuzeeko ani oyayogera Robert yayogera naawe omwana takuba nti ayagala sikulu gundi ani ono Mado kyali wange tubeera ffenna olaba eyo akatatidde amagye atatandise okwebuzaabuza amagye agatidde wulira gazze omwesa muganda we mukukyaliwe basiiba bonna tomwesibaako uteka kyayo kakane nga tuteyongerayo bannange singa buli musajja yalinga Mado ng'asobola okulwanirira omukyala we singa ndowooza abantu tebakyakaabira laavu kubanga Mado abantu nga bamuvumye olw'omu-wife abantu nga bamwogeredde abantu nga boogedde ebiwanvu abantu nga boogedde ebigenda n'ebidda naye akulaga gye ekifaananyi kya mukyala we bambi addamu mu ngeri enzikakkamu nga tayombye tavumye muntu tamuvodde ng'ayogera bulungi nnyo naye ng'akulaga ali kusapootinga mukyala we so bannange tufunemu ekyokuyiga kuba si okwogerera waggulu ennyo nti abantu bwe banawulira eddoboozi lyo nti abantu bwe banategeera byoyogera nti lwono owangula naye Mado akozesa ddoboozi likkakkamu ate n'akulaga nti akozesezza ebigambo ebitonotono naye nga biwangudde oyo abadde agezaako okuvuma oba okumuvoola oba okuvoola mukyala we tweyongereyo ensonyi zakireka tukuwe otubire ku enkyamu okomawo jangu mu mirembe awulidde enkyamukoma mu mirembe Mado mukyala we wuyanze Mado teri pocket money ku mandi kubuulira tolina network tema okufaananyi kuteeka eri twogere mbadde njagala munyonyo oyo mudeno toyogera ku mu-wife oyo omu-wife nagambye tebamwogerako omu-wife abeerawo mu kifuba kya Mado omu-wife omulungi nabo mazimbe kataddewo naye nokwata deno awola Mado respect for you mwana gwe deno ne bakuba omu-wife just olunaku lumu bwe luti tumumazaako olunaku lulamba lumu bwe luti olusobola nga kye kigaana naawe olabika ofuga bubi omwana ono omukwano gwalina
bimusobedde mulabira ku kamera ugundi kyekyo kyovara batolina laavu tosanga kumimenteninga esawa bbiri wewe esawa bbiri tomusobola kati alama ali naye kalooza tonamala somolozeeyo diguli mubuuze rama yamutegeera rama yadduse takyabiriko katono alabikono rama yamusindise naye nawe tujja kukola nga rama nawe ojja kugenda rama yadduse anti bwotandika violence kwa rama wanene deno osobola owulire deno eno bagita team one love okitegedde kitegeera kati kubira abadifensi tuddeyo tubulire bwoba oteredde ffe tugende yogera bwoba oteredde ffe tugende kuba tetulina budde n'abalala baagala kujja tetwagala violence bwoba oteredde tugenda amateeka nti Mado tagambwako omukwano amazima gwogere kati sokugamba akagambo nti one love gamba one life n'omu-wife n'omu-husband akitegeeza tonabakuterera okyalimu ka violence omwana w'emyaka 12 ngamba wanulaavu naawe badde ali ku bibumbe tulina magi wonna bwoba oteredde yogera akagambo wanulaavu koolabe ffena bwe tutuuka wano kuba tetulina budde bwakonoonera wano twogere tugende twagala kimu ogambe wanulaavu teno nja kujjayo baati yange sooka ogambe wanulaavu ngende wanulaavu kale kasita ng'okyogedde tukutereezezza wababa tugende odeeteko n'abalala nzijjaako awo nno kyakabi teba ondetedde amajeego gambwa nuune kasajjakwe olina gajja bwekagenda anti akitegeeza ndi waddala batidde be batidde amagye gali wano mangi sebo tosobolawo eno kyekiriwo tewali kyekiriwo bulad naye bwewetunuulira kiki olowooza kyennyo omusajja lwaki omulekera mirembe gye mwana omwana oyo ansumbuwa nange eno wembeerera ekikopo ekyo gy'owuuta nga mulimu masiira ge gakoonona obwongo storage kansirike sokogerero Mado tujja kufumira bwerere gwebbo biveeko obonyawulira essanyu okitegeera alina okugafaananyi naye yenna alaba alina mukazi olowooza ozina kasiwala nga yimuleke eba mukyagala okusawula kalonda yamala emisomo olowooza okubaawo n'otuuza bano abantu bonna bonna abali wano okiika kyamu anti kakati abo bonna balinga bakadaamu okimanyi katonda alinga aweereza eggwanga ewe olinako bameka oyita bizaaki ndeno naye banvuma nnyo bajja kukuvumira ddala amanyo geepange bulungi mwana musajja muleke nze sivuma naawe jasiremba mulwali bamanya bangoberera nzemuada abanavuddeko oyo mwana tetwagala amukoonako kuba bambisatesagala namunyiiza boyi lwakuba nduddewo okujja singa wagenze dda avuddeko naawe oyo anywa soda naawe avaako biki atanywa omwenge omwana wa myaka 12 oyo avaako biki ate olowooza kyetagisa ekyomuntu okuvaako bambi naye kati ali mukwano n'ekifaananyi bambi kale kabere mulaavu n'ekifaananyi gwebera mulaavu n'akasabuuniko amalwazimusaza enviiri leero ng'ofuusa ensonga Mado yogera wedde n'ogamba otya wedde no oba bakukolimira ewammwe nga tosobola okufuna omuntu n'ogwa mulaavu lwaki tosirika busirisi kumwe abamu emyoyo gy'ebika byewama gikyabasumbuwa mubeeraawo nga singa kulaba olina musajja oyegadda nga abasajja banno kwatayo nengoye akyagiteeka ku bisumaali naye bannaaye mwana ekyalo kibi mwana ddeno engoye okyasa ku misumaali okuba misumaali ku kisenge ennyumba z'abendi lwaki mumalamu nnyo abantu amaanyi tambuzaako esimu mu nju yo ddeno tambuzaako esimu mu nju yo kiki oyegadda nga abasajja banno kulaba budde bwakiro olina musajja munno watayo
gwedde no komba amanyo nga bwokola kyenkugamba tambuza essimu Gwedde no kyolina okumanya ngu ekigambo omukwano mwana it's a blessing from God mwana si mmwe mukiteekawo naye mwagala nnyo okwefuula aboogera nnyo aba balina amagezi mangi for us ngaffe abagoberezi b'abaana bano we don't care oba gobeerawo olina byokola ku TikTok yo we don't care for tuli one we are here to support them like they are love to motivate them tulina kye tubawa mwefuula abatereeza bannammwe oyinza okugenda mbogenda wabula maka gamuno naye nga nagagonga kulemye sokowulire nze sina feeling na muntu sirumba muntu naawe nze ndi walwali sobola kuwanisiganya bigambo nze ndi walwali toteeka mu feeling nze kati ndi muntu wakubeera mu lwali bw'oteeka mu feeling mbanja teeka mu sensi bakonaffe bobadde ogamba nti bwokola eri n'ogamba kansekemu kwanti kati ogenda tuleeta okubanga weetamu okitegeera saba kati waliwo abatasamugenda sigwe waliwo abadde ayomba yaliwo yonodi eki kiki yogera nkuwulira nkufuna abadde ayogedde bingi abadde asisa busetera kuba gondi badde envuddemu Mado abantu bobabakaabu wakukola ki wakusaagasaaga oli waateeka mu feeling toseka Lenyumba omuntu kunyisiza n'aliteeka mu feeling. Kati bulungi. Abagoberezi ba Mado bajjumidde ate. Ali wajjalo yabadde alumba. Mado kabraza mwana bavubuka ngabo mwana toba attention mwana abavubuka mwana badiscouraging nnyo. Yogera waliwo ekinsanyusiza olina musajja munno osimawo oyaga. Mwana, all of them know most of which movies are on TikTok. Ni mo follow you like ba ekichala like mo manyi everything ostegera. Mo bera on TikTok. Ni mo follow mo manyi you know everything mo ostegera. Sometimes you have to mind about your own business. Temuteka mu bintu byamwe muzafaru. Mulo. Musajja mutuna kunyeze. Kale Ngendo musajja. Mulinde akojwe katono. Nego de no muvayo everyday muloja museka. Mwana ebito omwana byakidawa nnyo mwana. Kitegeera. Ayagala kaba. Ati iwe deno kankugambire kinati to wait right you know to wait wait okutukira kugamba ngo buli muntu wena baba nasi kama ino you get stop discouraging these guys stop discouraging them Mado yogera ko bajje some of you they know your failures in marriage in relationship everything your failures and you're here, you're motivate speakers everywhere. Your best is that. Ekyamazima mu bufunze Mado musajja ati kibadde kimususseeko ng'alina kuba disconnectinga naye nga ntwala okusima kwange litiimu Mado abantu abamwagala okubeera nga bamuyirirawo mu buli era abantu ababeera bagezaako okubeera nga bamulumba ne bagezaako okuba nga babatakinga ne babakkakkanya kuba omusajja ati talina bigambo omusajja ati mukkakkamu naawe omulaba mazima ddala kati gwalumba Mado oba olumba kimazima ddala oba oyagala akuddemu nti ng'ebintu byonna ebitadde ebbali Mado talina bigambo ne bw'olaba bamuvuma bamwogera bakola ki atunuulira batunuulidde omusimanga mu kigambo kimu bibiri so lwatiraini babadde bagirumbye bubi esikyabitegeera sajja bali ambushi wano ambushi eyise omulundi gumuwadde eno anaye naye nga bambi omusajja talina buzibu simanyi kale oba bwino batabwira naye talina buzibu talina buzibu talina buzibu oba abadde asaaga oba asaaga nnyo oba abadde mu kusaaga oba musaazi ayindiwoza musajja oyo abeera mu kusaaga naye amagye naera nammwera
toyinza genda mu kampu ng'oli civilian n'ogenda n'akatunda ka bomu ne bakulekera emirembe. Toyinza genda nga weesira ebbomu nga toli w'amagye n'ogenda mu kampu y'abamagye ne batakujimba. Kyekituufu kyekituufu toyinza genda mu kampu y'amagye nga oli civilian toli w'amagye nga weesira ebbomu ne bakwata bulungi. Tekisoboka. Kyekyo ati omusajja abadde talina buzibu naye nga kyekyo kyembagambye kamukomyewo asooke mukomyewo tulabe nga nesokolidde bana sebo yebale kale owayi Mado wandi abantu abamu tebagala byakusaagasaaga muganda wange bagamba batuli ba Uganda tubeera ffenna ssebo twogera tujja wano jatutekamu vayibu ssebo ogenda otya mu kampu y'amagye n'ogendayo n'akatunda nga toli w'amagye nawe jawe engero ze z'ekisiru zisanga ezo zizo nejjawo totongolera kyekyo naye kakati waliwo abadde omutoolaawo asessezo bedda nfeesi omayize ennomu nnyo abantu b'emitwe ali eniyaŋŋamba gubazaliwa kubalumya mitwe naye bambi abamanyi mba nsaaga bange ebyange abamanyi abangoberera bamanyi bansaaga okitegeera kati oba olina okubagamba bagoberezi bwe banyiize nange mbasimanyi nti osaaga wena obaziriwaze naawe nange mbasimanyi nti osaaga omanyi twawangudde omupiira tugobye 2-1 kati ebigambo biba bingi abantu baba tetutera saagasaaga naye okufaananyi tekukunuula omukono mukama Why? nakakunda ki ekiro Tewali. Mado wuyo bakulumbye wano nange nentyamu baade balowooza nze nvuma mpulidde nga nkankana ne Wendi nga bakulumbye nze nsaaga nnyo abaana anti olize wedda bagize manya alasikalomusiti omutola abadde akujjidde ase omuntu anyiga nadda mu lulimi lwewaabwe omanya oyo anyiiza ebya siriyasi kuva ku mutima okitegeera kano kali wano kasinga businisimanyi okatunula okutunula kifo gy'okuntaasa badde manyi badde agenda kutaasa naye naye asirise ayina amanye gago ku ttaka oba ye ekibiina kye bagiyita batya adda wali ne gamulwanira nga asirise sebo mukulu obuuzizaako muganda wa Mado beera besi Mado nange ndi bulungi munnaaye kale nyakusula bulungi nawe era ombiseemu egula netwaka yagaali Mado sokola sijeko kusibisebo nyanyigyako waawa nomana nange ndowooza kangende neebake bamikwano kale sula bulungi kale musule bulungi bajja bange abalungi baagala nnyo sula n'omuwaifu mu kifuba omuwe kuhaaga soka we kumuwaifu haagaawo wamma nedda anaŋŋamba ono we wansi olimba muwe ate lwaki mba nnimba
musula bulungi bamikwano bambi kale nawe sula bulungi naye nga ye omusajja akalira akawuliddemu waliwo okusaaga naye olina okubaako wokoma. All Channel Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment.